solution nyangu ya kumutegeera Allah jalla jalalu. Ekyokubiri, ensonga enkulu lwaki tuli ku nsi Allah yagitugamba lwakuba nti ffe abanadamu just twebuzabuza naye ng'ekigendererwa ekikulu ku nsi kuno singa nawe oba otegedde naye navaawa najja ntya nakubeera ng'olowooza bisimanyize neddira nkobe neddira mmondo negwe kuno ku nsi wajja otya ddala jalla Allah yakuleeta atya wamala otegeera nti najja munjija bweti kati ani eyandeetawo tinava muto lwa maama era taata yaleeta ebizibu ebyo abo bavaawa taata yava muto lwajjajja mwami nejjajja mukyala bo bavaawa nabo balina bajjajja ne bajjajja kati ogube layini eyo bo bavaawa teza nti akaseera kaaliwo nga gwe tunsi tosuubira nti olibaawo naye nga ate Allah akimanyi nti ojja kubaawo. Hal ata ala linsanu hinu min addahari, kaseera kaaliwo nga teri nga tomanyikiddwa banga tomenako nti ng'oli ku nsi kuno olibaawo naye Allah jala jalalu n'atusa akaseera naga kati jamada nkwetaaga mu nsi n'atonda bye yatonda n'ateekawo bayagala Allah paka n'ateekawo muwava kati essaawa eno oliwo. Kati Allah baako nekyayisizza ekiragiro akimanyi gwakiwa n'obunafu we buli akimanyi ddala wa we yakujja nutifata tondo n'oliteekaawo tosobola kuliraba oba tosobola nakulya mmere nga tolirabako naye nga ate Allah mu yatujja. Kati Allah wagamba kuba kati nteesewo ebiragiro byange alhikimatu fi khalqi ljinni wal insi ekigendererwa ekikulu lwaki Allah yatonda ffe abantu n'amajinni liyabuduhu wahdahu kumusinza Allah ng'ali omu kyekigendererwa kyokka. Suratu Dhariyat Allah nnyonnyola bulungi naga nti wama khalaqtu ljinna wal insi illa liyabudun saatonda majini n'abantu kujja kusikola birala wabula ensonga enkulu wallahi yali yakumusinza Allah yekka. Kati omuddu singa ategeera nti ekikulu ky'okujja ku nsi kusinza Allah ebisigadde byandibadde byanguwa. Omuddu teyanditutte birowoozo kulowooza nnyo ku bizinensi ye na butya waayiseewo mu ggwanga muno ba mu nsi nga tatutte birowoozo kutereeza swala nga woddawo n'obalaabalamu butya woyiseewo bizinensi eno ekutteyo etya owandibadde ofuna akadde n'otula n'obalaabalamu butya wonasinkana Allah jalla jalaalu ng'eswala nzijuvu kuba abantu basaala naye ng'eswala gyawuubeera nga ya neiba n'agenda azikali asineyo mubiri n'akwata essimu n'afuluma atuuka wali nebamukuba emmotoka egitaddangu kisooka obutabaawo n'owangalya mu mbeera bw'etyo n'otuuka ewa Allah ng'eswala nkendeevu. Ebitiibwa Allah gyali Allah ye gyali omuntu atanakutegeera Allah nti gyali asaana atuuzibwa ategeezebwe olw'ensonga musajja omu yabuuzibwa naye okakasa otya nti Allah gyali kijja bagamba nti nze kasita nsanga obusa bw'ente manya bumanya nti waliwo ente yakoze eki eyabutaddewo kyekiri omwo teriyo obusa buyinza kujja ne bukola ki ne bugwawo wallahi tebuliyo era ebaayo asulu ekikolo mu bwakoze eki mwe bwavudde wana bwekityo omuntu waba atambula nalonda ssente naye akasabu kakasa nti waliwo yakoze eki teri yalina amagezi gatola nasula ssente ng'ategeera kalla aba zimuguddeko buki era naawe nokyabani asudde zino okimete ddala nti oyo muntu si kisolo. Kati nga osanga ssente n'okakasa ddala nti waliwo yasudde gwe tunuulira muno mu nsi ebirimu byonna ani yabikola. Kati omudduzi yandibadde atwanega naye wallahi Allah munene Allahu akbar Allah munene okubeera nga enjuba etambula bw'etyo okuvanga Allah bwe yatonda ensi n'eggulu tekendeerangako tesala ku speedi kwetambulira etambulira ku kyagiro kyani kya Allah kyokka wobonero muno mu nsi obwandibadde abantu batunuulira wallahi ne beddako nga tanaba kulinda masala manene wallahi yandibadde atuna just ayatullahi wa makhluqati omukubonero bwa Allah obuli mu nsi n'ebitonde bye yatonda nebikulaga bulazi nti Allah waali. For example wootunuulira ekiro kino n'emisana olowooza ani alina enkyukakyuka yabyo? Tubadde misana
bwe makasiza ddala tiwaayita emisana tayitawo kiro era kati buzibye era waba kwolo teyaze gwatambula naye kati afuna ngera genda nani kuba wali amanyiwo fe twalinga mu kyalo eyo naye ng'omanyi w'oyinza okutya naye nga mu sitenseni obeerayo ng'omanyi otya mu kkubo kati nze nalina ng'omusajja gwe nabazanga yayinga teyali wadduuka yali alaba nnyo firimu musajja mukulu myaka gyalinga nga mwana naye nga alaba firimu ya Akhil Karim naye nga asula eyo manga kati nga wafu ayisaawo nakkirira ddala ennyumba ye ng'esembayo kumpi eri ku gabanja g'abantu naye nga wallahi musajja tatya ye yafuna tooki ye kuba mwerimwe kati nga nzoye wallahi baada Allah gwe neesigulirako kati ze mbeera bweru eno mbako ne kasasi kona 3 firimu egwanga ku 3 awo ng'afulumayo naye nga akabuyakkirira akakubo ke kamu ketokola ki nze nange nemubala namu twasinkana wakati nze nemuwolobozi pozi zantwaliriza netukuba naye ng'anyumya n'emyaka emeka gwenyumiza n'emyaka emeka kikira kyekola ki kalaza ddala nti wenayise emisana nzekka ekiro apaana okuggyako era waataalabikanga ku olwo nawuliranga obuzibu neŋŋamba nkoze ntya Mukama n'ensona zikali ne ziggwa nga naneyo tezimmala neŋŋaa naye nedda nga naye tekisoboka kale we natuuka nga weetya nasinziranga ndi wano nga wo wali nenga kati ntwala 10 gwensanga yallahi yamanya era bwe kyalinga nze nga nsumulula astagfirullah wa natubu ilayhi wallahi Allah atutaase kati taza ti Allah yajjawo emisana aleta ekiro kyeyabuuza Allah mu Qur'an ng'abuuza abasamize abashiriku Allah yabagamba nti qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah nabbi bagamba abashiriku abo abafuba emmindi gamba basajja abasamira abali ku lubaala abasibya abalongo qul ara'aytum bagambe mulaba mutya in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah singa Allah akwata obudde obw'ekiro n'abufuula sarmadan nga bwalubeerera nga tewali budde kukya ila yaumul qiyama paka kunaku Allah lwalimirizaako abantu man ilahun ghairullah waliyo omulala atali Allah yatikum bidiyai ayinza okubaleeterawo ekitangaala ne mulaba katikati obudde bukutte buganye okukya Allah abuuza ekibuuzo nti man ilahun ghairullah ani omulala oyo atali Allah yatikum bidiya ayinza okubaleeterawo likitangaala mukole ki bannangani abafuyi b'emmindi basobola okwekuŋŋaanya mu nsi muno bonna buli omu mu Tanzania mu Japan mu Ghana mu China mu Uganda muno bayitirivu ddala bali mu bukadde Allah kati obudde buganya okukya ne tubakuŋŋaanya kati bannange tugenda mu nnaku meka obudde bwekyanza okukya mufuiwe emmindi Katonda w'emmindi obudde akola atya kisoboka bannange kale wetusolooza abalina balubaale abalina abalongo be babasibira abakyasamira ku nsozi nga kikka kiramba kyekwata ne kigenda ku bijja ne kisamira kale tubagee ti bannange mwekuŋŋaanye nga mbadde nga musamira mwenna ab'ebika eby'enjawulo bannange musamire obudde bukole ki ekyo Allah kyabuuza ati waliyo ate omuwalimu ono asawulira mu Qur'ani asoma ssuula kidala obudde ne bukya mufu mulwadde era okera muwalimu obudde buganya okukyasika tolina okusuula tyawo suula yonayo ne suula agajo yona n'amagezi gende wa Katonda musabe Katonda Allah wana embeera yagirina kati yakhe naffe bitusobedde gwobadde ng'ojjako emikisa akusinzize wani wa Allah kati Allah ati man ilahun ghairullah ani omulala atali Allah yinza obaleetera obudde obw'emisana wallahi teriyo omulala okujjako Allah so fe tugamba nti okukyukakyuka kw'ekiro n'emisana kabonero kanene akalaga nti Allah gyali bane ekyekirala omuntu otunula butunulizi mu nsi ogamba nti wallahi jalla jalalu Allah abantu abali mu nsi muno kituufu Allah gyali kubanga buli kyabakola ki beyungira bafa wawenyonyi juzi yagwa ne bafa simanya bali bameka bukadde bameka nsa ku YouTube
bali bagiseeka naye wallahi Allah yawukan kale bafa akakadde kalamba abakunkumuka mu covid bali bameka ne abantu essaawa bazogamba nti bakunkuma bunokakasa nti bafa wallahi we bali kati waliyo gavumenti ekola ku byokutonda kw'abantu tuba gavumenti yaffe ennungi erina ofisi wali ekyali wajjala etonderawo abantu Allah yakola atya Allah yatonda nze ebintu byentu nga kituufu Allah ye waali nsaba Allah wakitiibwa ate omutegeera mutufu omutegeera Allahumma amina ebintu byetagisa okufumintirizaako n'okulowoozaako ennyo okugenda ewala naam ennaku z'omwezi ennaku ziri 5 mba seerabidde tuyingidde ekiro eky'omukaaga omwezi guba gwaki ogwo gwa Shabaani tetukyawoza nnaku 2 nga tuyingidde Ramadhaani era tuli mu nteekateeka ezaaniriza omugenyi omukulu mu myezi gyonna mwezi gwaki gwa Ramadhaani ogwo mwezi nze ngwesunga nze ng'omuntu era nniya y'okusiba nagireeta dda ekinewunyisa mmwe mulimu abakyapambana enniya obangireete oba nnindeko nakinasoboka kino nga kyabwavu kyere nga gulinnya tannagireeta yaahe ng'agenda gireeta abasinga wallahi hatta balangira ne Ramadhaani abaddu ne bakankana ebiida omubula badaisha anti bannange inshallah taala omwezi gubonese takbiri gubonese twanamalako nakankana yena nagwamu amaanyi nabanga omuyizi njuka mukwano gwange balangira nti ebibuzo biri kugombolola nagwamu n'embiro twatugenda mu Piero magalibi awo tichawa mafia tugamba mweno muzanye ebibuzo biri kugombolola mukwano gwange yandi ku kido wano wallahi embiro zamukwatirawo nenga ayita ina mbiro nadduka mutoyi yali yakavo naddayo kyokangere fujo lyakola nze nali manya asinga kyokanze yaliwo nga sibitegeera seera kyenava era bigenda okuddanga musiizeemu kakatono so kati temutyanga bintu namusinga kutyatya ebintu byakisirusiru ebyo kati buli woti ennyo Ramadhaani ejja kugoya era olunaku olusooka ogenda kutuyana ogenda kuvunda ogenda kubeerawo wena nga tofa nga tewooli lwaki wagitidde kati ate mulina omuze guno omwezi buli akakuyita mu maaso okyapakacape wayi empandye Ramadhaani yine bulako ennaku 2 empaye wakajo leeta webinyoowa yangu amazaituni nno ndi akasubuluza emisana leeta emmere ya 15 obadde ngolera 2 tosiri wala yongerako 2 nobeerawo ng'ogatabugasi nojuza olubuto waite dakikabira ate ng'okaabanjala ate Allah yawukana oyo afuntula bwatu sigamba nti mu Ramadhaani abaalira ddala ey'emisana bagigatidde otagenda kulumwanjala era Allah ateekateeka mu Ramadhaani omuntu eyalidde ku ddaako chapati 7 kikomando nalya fakedo 3 nalya pani 8 akawunga ka muogo kuliko okano akochwada n'ekyenyanja ekikalu nakatwa n'olumonimone ng'esatu ekikopo ky'obuugi anywa falasika oyo ali ku ddaako kyekye yeewala enjala kye yankoze olunaku olusoose n'olwokubiri okuluplaninga ng'obudde bukyali tabulika bika ku ssaawa 9 layiri emulema n'akuba ebyokulya ne wabawo omusajja omulala yalidde chapati yeji n'amazzi wallahi Allah mugeragenya ate yayawukana busobokera kumanya kwera ssaawa 2 dakika na mwezi ng'ono yalidde ebingi ng'ayayuuya ng'ate anyumiza n'abana nti wallahi nalidde nende kandiko mu majjinni ng'ate ono yalidde kachapati akamu alitalutibu talina tabu yonna paka bana yazindira ng'ono yenna yeegoyezza tosobola kulya ndiyo n'osigala kyekimu kati omuntu anasiba Ramadhaani weetegeteke kati ekyokubiri Ramadhaani eno mu kujja kwayo erina ebirungi byejjiramu yo nga yo naye ate naffe abantu tulina okweteekateeka tukola ki nga bifo nga tunagiyingira waliwo biteekeddwa okumanya so si kumala kuyingira muyo ate osooka obimanyi omuddu abuuza ebitala Ramadhaani nga yakasiba ennaku 10 n'ezi nagaseeka kakiramuwa kitya for example kati mukazi nampitako namuwa mahali mukazi wange namuwa mahali namuwa seera neguseka goni yamperekera kati kunaku awo misana kati juzi yabadde ayitawo awo seka ate yasibye tawulo ate misana ate nga seka nenga wemanyi wallahi seka wange ate wallahi ate yavudde waawo tuli mu 10 n'ezi wabuulize ekyo
kano gwe muwalimu muddemu omukuba miggo Allahu akbar walhamdu oyo bwati oyo mugati nakuwola manzani wegwa kwata emezi jemeka seka mbadde simanyi anedde ati ebyo sinafuna masara gali ku ebyo titwali tomanyi tubya kukobuza bwebuza kumya manzani zonsi bye tokiwulirangako kola manzani zonsi toziwulirangako gwe oba okweza otoza bwezo kwe kubya yaka muno kanejjeko maneziddeko ebyo Allah yabimanyi kyono yejjeko nazezizzaako kati la manzani y'abantu bazanyira museeka bangi nnyo Allah jalla jalaalu yabajjuludde nga tebasibira malani tebagenda sibala malani eno wallahi ngeri baali balamu engeri tebagenda kubagisiiba kalla nga tebagenda nga n'omwoyo ti jangu kale n'omuyita nti aluwaaluwa ng'ali wasi wa ttaka nga tagenda kudda kusibala malani eno ekyokubiri ffe nze naawe kisobokera ddala okubanga la malani gye tufeesinzeemu nga Allah asobola ddala obutatuusaayo sijagamba tugenda kutuukayo kuba ennaku ezo nnyingi Allah asobola okutwalirawo ffenna nze oba ggwe kati ramalani eno nga tennatuuka wowe biteekeddwa okukolebwa nga by'omusiraamu alina okubikola anasiikana Allah jalla jalaalu nga yava ku nsi ng'abikoze ekyokubiri nga tojja kwira ramalani emale kutuuka ate osooka obikole leero ngenda kutunulira ku nsonga eringa emu nti yenna ayagala okusinkana Allah jalla jalaaluhu ng'amusiimye ekyokubiri yenna anaasiba omwezi gwa ramalani gwe tugendamu nkakasa olinayo abaakunyiiza basonyiwe yenna anaasiba ramalani eno gye tufeesinze eno nkakasiza ddala nti kano olina abakola ki era obalina tobalina era obawalana nabo bakuwalana era buli mwana atunula ku munne nga atunula ku mbwa kati nze okusinkana onsinkanamu embizi astagfirullah siraamu wallahi Allah tusaasire nga Bakali wasinkana kano obanga embizi ku mbizi naye kati nze okusinkana oyo ate sinkanamu omulambo ne gunyumiza ku byemagombe onagenda kuŋŋamba ki kyokka ng'oyo bagamba nti ramanzani etuuse Allah tuuseeyo kituufu ky'osaba era ramalani wonna bw'ogisibe tegenda kuba nfu naye ate olina ekikolwa kyokoze eki kyolemeddeko ramalani yeetaaga muntu mukkiriza ddala ng'obukkiriza obujjuvu obutaliimu mpalana yonna kisobokera ddala okuziika nga ramalani tennatuuka laawo ojjoofa n'empalana ku mutima gwo kkiriza gaana bataata abali wano baganda bange wetwenkana bamama baffe abali awo muno mu nsi temuli muntu ali perfect nti oba atuukidde 100% wallahi taliimu era waaba gweoyagala okubeeramu gweoyagala abeere mwezaalire oba mwetondere funa ettaka tonda oba naawe osobola naye muno mu nsi kogende Saudi kogende mu America kogende mu China kogende mu Japan kogende wano Kenya ensi yonna togenda kusangayo omuntu ng'atuukiridde ate tosobola kuwangalira mu society nga tewali wakunyiiza wallahi era eyo society obanga ogirina nze ŋŋamba nyinza okubeera omwo naye n'osanga neliba ssomero nga liweza sitaafu yabasomesa nga 3 mubeeramu obukuubagano era wakati w'editicha ne bakulembera wakati w'omufumbi n'abayizi wakati w'abayizi ne baticha wakati wa ticha ne baticha oba director n'abasomesa bonna ng'otwaliddemu n'omufumbi kisoboka Nabi Muhammad sallallahu yagamba nti kullu ibn adam al-khata buli ayitibwa muntu muki musobya teza ati nze nzikiriza ddala nti taata wange ono asobola okunsobya era ne munyigira ng'omuki asulu y'omuntu obutonde bwe anyiiga wano ali atanyiiga wani ani atanyiiga wanika omukono nkuva oluyo olu oba onaasigala oseka agwe seeka ze ebyokunyiigira Allah yabyenjijjamu nsembera wano kumpi tulabe olaba okunyiiga konyiza okwo nyiza kati for example wenkunyaga okuba oluyi lumu neŋŋama nsonyiwa
nkusonyiwe nga tonkubye essaawa eno yennyini nakusonyirewo neetagamu ewiiki nerowooze kati enninsi gye tulimu ne waaba mukazi gw'olina ewaka wallahi anyiiza ate oba basukka olw'ensonga togenda kumuwa talaka ye waawo contract si ya myaka 2 Allah ng'akujjuludde oba ng'amujjuludde contract kwekoma naye omukazi asobola okunyiiza emyaka gy'omaze n'emyaka 5 nga wallahi omukyala byakunyiiza bye bingi naye ng'okoze bugumiikiriza naye singa kyali nti buli akunyiiza g'okyawa twandiba ne tusigaza abantu mu nsi muno betukolagana nabo ate nga tulina kukolagana nabo tetusobola kukolagana na bisolo toga nti nze kati nerundira nte zange zogenda okukolagana nazo abantu nababo kati nze ndi ku bisolo byange eyo nunda nkoko woofa zigenda okusalira kalina okuteekawo embeera abantu bangi nga ye waawalana Allahu akbar walilahi alhamdu nga tosobola nakumanya ng'oyo omusajja asale sura 5 nga watandika okuwalana ya akhir karimu n'essaati ekusiwa ku mubiri nga jamada akuwalana bwati n'enkoko weeri emmanya nti jamada kati awalana abuddu kuba ina akyusa feesi ga mwe nabata kati amazawatata magezi sibakolagana nabo tebalina magezi gwatalina waliwo bagambye koti baliko kikyamu asitagala walayi mu famire weetuli mwina famire zammwe mwinamu ebitabo butakkanya mu famire nga munda naye ddala famire yegenda kutambula etya nga temukwatagana tekisoboka seeka ekyokubiri Allah jalla jalaaluhu ku yawmul kiyama okuwejjana ng'olina gw'owalana kigenda kuba kizibu era g'ogenda kuba okuyingira ejjana lwampala ne kuli ku mutima wanaabanga Allah okusonyiwa okugjamu empala n'agenda kuteeka mu muliro mwagenda ogikenunuliramu agenda kati nkwokya emyaka bukadde 3 kugjamu mpalana yokka naye nga tolina buzibu mala oyingira ejjana kati abanasibala malanya eri tuddeyo mu famire zaffe abitiibwa tulongoose eri ab'eŋŋanda zaffe be twanyiiza wabanga maama temwazikwasaganya ku olwo ddeyo maama mwetondere wabaga muno omuzadde tasobya eyo njogera nfu omuzadde si muntu wangi nabyagenda nti buli mwana Adamu yenna musobya maama si mwana Adamu ate taata nabo ne batukolerawo ebisobye ne batunyiiza nga baana be bazaala nefe olw'okuba munnaffe era bakusanga olimu ku ddiini okakkana aga nti maama alhamdulillah ndina omukale bansonyiwe ogwa ku mudiri badde amuvumye nti maama mbeeremu ku magezi naawe ate maama nonaamugjawo naamuwa maama nze saala akute kati nembali nkukubirawo nakimugamba subhanallah ate ngeze Kampala wona ayagala nankubira essimu nyoko era ko wavaayo toddanga omukubira ku ssimu ke kaseera kati tutereze famire zaffe maama omukubire nti maama wano kitufu maama obasonyiwa wallahi maama talinga mukwano gwo maama asonyiwa yoza kinene nnyo n'ogenda jasina bigamu nga tulina sukaali n'okuba ebigere wansi nogaa nti maama nsonyiwa olaba ofukamirira mukazi gwe wawasa n'ofukuba nogaa nti bebi kiswiti kamonde kipoitaito sonyiwa bambi sigenda kuddamu kiswiti kiraba ebitama n'okikwata nako gende wa maamawo geti maama nfukamidde nga saagala kabandabe maama lwakitiibwa Allah kyeyakuwa nkusaba onsonyiwe kubanga bw'otansonyiwa Allah n'akujjulula nga tonsonyiye sirabawo mirembe kano kamugambe kati maama mbadde nsaba onsonyiwe kituufu nakunyiiza munnyonnyole wallahi maama asonyiwa ate bataata wangi nabo basonyiwa wayanga tata tebasonyiwa agojamada nakutadda nakusa emitwalo 2 n'ogaana kati nekinaga nti gwe nange tewaliiwo kakwate nze nenkuta jamada ninagamba mpa emitwalo 5 mpase mama wo owokusatu wagaana nze okuwaata owase mama wo owokusatu ate ninakukolaniraawo lwaki omume emitwalo aga awase nabameka namasanga gamba mukazi njagala sente njagala na capital njampeza abakazi bana Allah byatugamba ne muli omunasereza muli ku bakazi mubalabirira nze temunfaako shariya ekyanemeredde okutuukiriza temundabawo ne mubabeerawo ng'abakuba bukubi yayagala sente kuwasa nnyini n'abawala n'olwekyo ffe kye twagamba kye kiriwo abasiraamu bannanga bali wano tuddeyo mu famire zaffe
tuddeyo mu bakyala baffe mu b'eŋŋanda zaffe tusonyiwagane ng'abaki ng'abooluganda. Kituufu banyiiza naye tusonyiwagane. Musiraamu okumusiraamu ku musiraamu ebyo bya bulijjo bibeerawo. Abantu basunguwagana, abantu bayombagagana, byonna byonna ebitegeeza okunyiziganya. Wallahi nogamba nti oyo omusajja yantama naye nga nsonga ki newaleeta nnasu ku nnasu toyagala nga n'omusanga ng'ayimiridde awo artisti na wallahi we nali magalibi neetuuka musajja omu yali muvubuka n'akulembera esswala. Imaamu mukulu wallahi yagaana okulebeera emabega wa muvubuka oli okumusaaza. Wallahi yagaana. Ngenda obuuza nsonga ki nti omuvubuka yakuba imaamu oluyi. Kikamba ate nga nakyo kinene. Yamuva oluyi yamuyita bulungi eno waggulu ku kalina n'amuva oluyi lwali avubuka abo Allah abasaasire. Ndowooza waliwo ebitali bulungi nga imaamu afuna jasi abulamu luyi jasi luyi ngo era teyamuzaako lwakwe lwali lumu nagwa wansi naga kati ngenze kibadde kikuyisa ate yaddamu era akavuyo muno kaagakana ku muzikiti tebaddamu kola kavuyo naye nga jasi hikima wawo bane hikima mpitirivu kati hikima yo yali yaluyi hikima yali yakituuti ku mimba libannange bayimamu oyo yali wakoze eri ku kalina kumwabya goveeyo kati abaana gye bali bavubuka era bane mwegeza abaana bavubuka ennaku zino kati bakoze ki batabuse ate oli yali afizuuka kulani yakola atya yagikwata kati nga alina aya nyingi ezimusapoti mu kuba imamu oba oluyi Allah ataasa abavubuka abawongere hidaya. Allahumma hadisi ezo tukubanyeko ebirowoozo. Yagamba Nabi Muhammad hadithi ya Abu Hurayra Allah musimi. Abu Hurayra yagamba nti qala Rasulullah yagamba mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama uli hadisi eno tu'radu al-a'malu fi kulli yawmi khamisin wa ithnain. Emirimu gy'abaana Adamu gyonna gye bakola janjurwa Allah jalla jalaaluhu buli lunaku olwokuna n'olunaku olw'emmande. Ennaku mmeka ezo? Buli mirimu gyonna gye tukola janjurwa ani? Ewa Allah jalla jalaaluhu. Olwokumeka n'olwokumeka? Olwokumande n'olwokuna. Newulira ekibaawo ku nnaku ezo bbiri emirimu egyanjurwa fayaghfiru Llahu azza wa jalla fi dhalika al-yawmi. Allah n'asonyiwa mu nnaku ezo likulli muri'i. Allah asonyiwaani wulira wano likulli muri'i buli mukyala yenna oba musajja la yushiriku billahi shay'a atagattako ku Allah kintu kirala kyonna oyo Allah amusonyiwa mu nnaku ezo mmeka? Olw'emmano olw'okumeka? Emirimu we gyanjurwa Allah asonyiwa buli kitonde kyonna ekiri ku nsi musajja oba mukyala. Bani batasonyiwa wanaga nti likulli muri'in asonyiwa bani likulli muri'i buli musajja yenna oba mukyala la yushiriku billah atasamira Allah gwakola atya? Atayalula balongo Allah gwakola atya? Atakkiririza mu miziro gya Buganda Allah gwakola atya? Ko basiramu weebali nga ye emiziro gyamutuula wansi ku kiwoowoolo. Koza nogamba nti ow'emboga abaso ow'embogo naye olina amagezi lwaki mwono n'obusira Rasulu yasomesa wati dini Rasulu lwaki muswaza omubaka alayhi salatu wassalaamu nawaleeta amasala awo kati Buganda twabajjajja babukuuma naffe tugezeeko bukuuma ate hadisi egamba etya ate zo aya zigamba zitya kati ku hadisi ne aya nebyo n'ekigambo kya tutwale kyani kati Allah wano yabyagambye ti mu nnaku ezo Allah asonyiwa buli muntu yenna atamugattako. Allahu akbar. Ekigamugattako Allah kinene ekinewunyisa abantu beesuzo sibalamallani nga balina izimbi watu osanga majja madda ng'ajeesuze naye amatooka gagenda osibulukirako ng'afuuwa emmindi aye kati ali ku levu ya mute 7 agifuuwa tali mu ngoye mbeere gali mu bbanga kino ekijjula nayiwayo balaka ne zimubuutikira naye nga seewo mulamazaani aweereza ekiwago kya menvu tusibulukireko era ng'ateeseteese ne bani bagenda osibulula. Allah muzine ennaku asonyiwa buli yenna atamugattako. Baddu ba Allah bali wano nga mukyali ku bushiriku mu buveeku
mwenna abakyagenda ne mulima ku malaalo nga maze kuloosa wa mizimu gyewammwe obushiriku seeka mama yandooseza nga azise nego ku magezi go tusobola kumanya nti kati mama azise olinda kuloosa watakuloosa tujja gakoola olunaku lwe tuli kuziika kwanna bagasinga bagakola olunaku lwe tuziikawo muntu ne basaalasawakaawo ne tuteekawo jamaada ne tuvaayo ng'abantu bava wano nga bagenda ewaabwe ku butaka ng'ekibatutte jjajja waabwe yabakuza yabaloosezza ng'embeera gyalimu si nnungi empewo emufuuwa yeetaga ne ku supu ne bagula ndooza ne bulangiti ne bagula n'embuzi ne bakkirira ku butaka abayaayo olutuuka nga bali embuzi bukka jjajja tebamuwadde jjajja ajja kulya omusaayi gukalabalaba era ne baveeyo ng'entaana bazisabye tijjajja tukuleme tuzzeyo e Kampala kyokka ng'abo nabo bagenda kusiiba amawulire ge tubawa abo balindeko okweteekateeka okusiiba okuggyako nga bavudde mu nzikiriza eyo bali ku nzikiriza ki entuufu. Omusiraamu takkiriza mu muzimu bangi mukola ibaada lwa mizimu siraamu naakera no ku subuhi omusajja ng'akedde oyo nga tasaana subuhi muno mukuba bwoti nga sebo jabberi emboga ezimu gyewaka teyafunye tulo jabberi lino kiki sirika muzeeyi kye yankoze nasuza funye ku tulo nga nkuba kimula tosaala mane ngenda mu myezi ena nga yakaisola sisaala ne muzeeyi yagalagasa emiti yahe tabo gyali mufu ate abantu bafa mubiri nakuwayirimu abantu bafa mubiri abantu muzeeyi amulamu twamuzikase obusoga nesewo yabaddewe wakaawo kyeyankoze jabberi nawungiraawo sewo najja kusubinga ze lwa muzimu eyo mala n'agenda ne ku zuuli ayanguwa kuba embogo z'okumakya azijjukira tanagatende bate ku zuuli nawangala nga asala ku lwa muki lwa muzimu oyo Allah tamusonyiwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala falah. Hayya 'ala falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Naam, hadithi ya Abu Huraira Allah msimi gwe tuliko nabbi agamba nti tu'radul a'mal emirimu gyaffe abantu gyanjulwa ewa Allah buli lunaku olwokuna n'olwemmande fi kulli yaumil khamis wa thinain lwakuna olwokumeka naye ku nnaku ezo Allah asonyiwa bano bammanga Allah asonyira buli muntu yenna atamugattako kitegeeza nti wano omuntu atakola shiriki Allah amusonyiwa mu nnaku ez'emmeka ebbiri kibaga nti bane tuve ku bushiriku kubanga wetugenda mu bubenje bwa shiriki kano kategeri Allah wekitiibwa tatugaana ng'okola shiriki Allah tatwewaza nkola kumugattako wabula Allah kyatwewaza bubenje buli muki buli mu shiriki Allah tagaana okwenda wabula akugaana lwakabenje akali mu buki mu bwenzi nti wonna agenda n'oyenda ogenda ofuna omwana wa haramu ate omushariya takola ki tabalibwa nti mwana wo ekyokubiri ogenda funa omusango wonna abanga obadde muvubuka nga towasangako ogenda funa ekibonerezo kinene kya kibooko waba badde mwenzi n'ayenda agenda kuttibwa kati Allah kugaana obwenzi olw'oby obukola ki
nenga talina tabu. So singa akana najjawo kabyaka kirimu oba oli awo kyandifuuka ki? Kati shiriki Allah tamutugaana wabula tugaana shiriki lwakabenya akola ki? Ti omuntu wanaakera ku makya n'agenda mu ssabu agenda kuba Allah amuggyeko obuyinza bwe. Allah agamba nti wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibuli waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Wabakubuuziza abaddu bange kunze Allah bagambe ndi kumpi nnyo nabo nyanukula okusaba kwoyo yenna nsaba waba akoze eki. Kati wogenda mu ssabo oba ogenze kubeera nga weebuuza kwaliyo omwana wange kyekyamusse so nga ate Allah solomula ngati kifu Allah wange omwana mututte ne Allah nkusaba ondage wabanga dai neiba Allah kuwayisiriza ntebenkere manye ye lwaki obinoonyereza Allah mtu yakoze eki Allah mugeti tonyima mpereri musiba kukoze eki gongeseza nago naye abantu bagenda mu masabu ng'agenze kwebuuza ku jjajja Kapompo butula ku nte nti embeera ng'enkutte. Jjajja Kapompo n'amugamba eyo embeera yeetaaga embuzi 3 nga zonna za white n'emitwalo nga 8 ne leesu nga njeru eteyo ne kugirita amagitule 2 byonna nabigamba. Omusajja eyo mugezi awunzika kusobya ne butto tasobola kulya ate ennyama nga temuli kabutto nawe nozunga nokulotya nobitwala. Kati Allah atugaana bw'otunulira hadithi eno eragira ddala nti yenna atagatta ku Allah amusonyiwa mu lunaku olwo. Newulira illa mura'atan okujjako omusajja oba omukyala kanat bainahu wa baina akhihi shahna'u omusajja oyo oba omukyala nga wakati we ne wakati wa mugande waliwo obutakkaanya waliwo obukuubagano waliwo empalana waliwo ensaalwa waliwo akantu konna akali ku mutima gwani gw'omu kubo. Subhanallah. Washitiibwa Allah agamba nti eroko hadhaini hatta yastaliha. Allah agamba zimalayika nti awo mubeesonyiwe Jamada ne Sula okutuusa nga buli omwazza eri munne ne basonyiwagana. Abo si basonyiwa. Naye olwokuna n'emmande zaakayitawo mmeka ng'empalana eri ku mutima gwo kubanga gwe tosonyiibwa. Allah gati eroku hadhaini hatta yastaliha au unzuru hadhaini au mbatunulire buki butunulizi abasonyiibwa bwe tebaliimu. Awana wetugenda mu benje bwa shiriki ne tugamba nti omuntu yenna kino kiba kirala obubenje bwa shiriki agatta ku Allah oyo yetamusonyiwa. Kati ono alina empalana wakati we ne muganda we oba ne mukwano gwe oyo Allah tayingira mu nsonga zaabwe okutuusa nga bo bennyini n'ebinnyini bakoze eki basotinze. Era mubeerawo okutuusa Allah lwatwala omu ku mmwe oba okutuusa nga musonyiwaganye. Allah tasobola kusonyiwa gwe olw'okuba wazaala muka munno omwana kuba mubikola ebyo nga wayenda maka ga munno weddala nti omwana ow'okusatu ali mu maka ago si waamu mwana wange era nga n'embaliga oziraba za Jamada. Naye nga obwati omusajja yaddala nga tewali nnyo omwana ate wakatikati awo ate nga niyeyitawo akebambaliga zaalizani mu kikawo yakajjajja wangu pozi gw'okimanyire ddala. Kati tawubayo oba okunosobyako eryezambi lyo omusajja oli wakitegeera kiba wakati wo naye ebyo Allah tabiyingiramu. Gwe kiri gy'oligamba nti munange neibo nansonyi wagende mu Mbaasa ogwo omwezi gwawamalayo bambi nakyamako ewakaawo nembako ne binakola kale kwali kwetaasa naye ate kale nenfunayo ekintu kale nendekayo ekiroowa era ekyokusatu ekyo kyana ekyo ekyeru ekyo bambi kyange ne munaye ku lw'obusiraamu lilla mbadde nsaba onsonyiwe Allah saba Allah akwagale wallahi na rasulu yabyoza kati waddeyo kati nedda nze sina buzibu naye nange manyi tunira omwana embaliga abanga obazaani ate ogaba ate ndaba akabaliga ku Jamada otwala omwana wo wagamba nti nindira omulinde wajja nejjambiya todduka beerawo kubayiga kyosaana kajije Jamada gwe beerawo wajja baze nambazi mugee ti mukama nga wagambye embeerewo nti katereza omutwe ngenda kukwasa nti kola munnange nsinkane Allah nga nsiimye kubanga yeyo gundiyo. Kati ebyo Allah tabiyingiramu naye abantu balina obukuubagano nga nsonga ntono nnyo
wallahi eri ku mutima gwe eri muganda we kakatono nnyo naye nga tebasobola okuteeseganya nebikola ki nebiggwa gundi namugamba mpeya 3 n'agaana ekyo kikuwalanya omuntu gwe wazimukolera ane mubeeremu naawe ne mugamba mpeya 2,000 ne zimulema 2,000 embeera yali enkutteko netaga 2,000 n'agaana kale musajja osiri musonyiwa kuzizo Allah gati abo mbaleke paka nga olimu asonyiyani kasita banakwataga nabo bati bwepa nze ate Allah nina obuzibu nze ng'ensonga zabwe nkola ki nga batandika okuyingiza mu bantu bengenda okusonyiwa kati no hadithi tulimu ebintu bibiri nti yenna atakola shiriki Allah asooka okusaasira kwe kuye opposite yakyo nti omushiriku yenna la yatanawaruhu min maghfiratillah oyo okusonyiwa kwa Allah takuyingizibwamu Allah ne wateeka okusonyiwa nga kubula eggulu n'ensi omushiriku takuyingiramu kekabenjako era nga Allah yeeyamira ddala obutasonywa muntu yayingira kabbuli ng'alina ebibbo by'abalongo wallahi newonaasiba lamanzaani 19 mu mwezi ogwo ng'olina abalongo bwewasiba nga mukyasamira mukyalima ebijja lwakubaloosa mukyasinza emizimu bitugasiya modro mugenda kubeera nga abasiibidde biri kubanga obushiriku definition yabyo ye muntu okukyusa egimu ku miteko gy'okusinza Allah n'agikolera ekitali ani gw'okutera manzaani ate ogikoledde mizimu ng'ate Allah agamba tusibe ku lulwe kati wano kyenjagala kyekiruwa sijagenda mbya shiriki newankadde nga byetaagisa abasiraamu pointi yange yaleero tusonyiwagane nga baki ekinewunyisa fe abali wano ku nkolayo abaga tugobera mbaka Muhammad sallama osaya ku masjidi hijira ate osanga okwatikita omuwa salaamu oyinza okupa ensonga lwaki omuwa salaamu kano oyinza okugimpa obawa ani wano atabawa basajja bakulu awo basanga olwaki tobawa salaamu kubanga kikkirizibwa bo okubakyawa olwa bidaati zaabwe zebakola ki ezebalimu noga nti kyufu ena mutalilla sijja mugayo okuva ku muceere akoze eki agaanye naye ye buli bbaluwa eriwe eyogera ku muceere gyawa amatu zino ez'okusaba obuyambi taziwa maki birowoozo omusajja mugambye okuva ku bwenzi akoze eki agaanye oyo n'omukyawa ng'otegerekeka ne musajja ali amuwa salaamu tomuggyako salaamu kubanga eyo tekimugisaako ki okuggyako nga kadhi yatudde n'alamula nti bannange omuntu fulaani salaamu tetukola ki tetugimuwa natuwa ensonga olwa kino na kino okusinza ku busiraamu salaamu ye tugistopingemu akaseera we kanaatuuka we neekuba mutima tujja kukola ki tujja kugimuwa bonufuna bunyi bannange kati kyeyagala kyekiruwa wano olinawo gwewalana ate ye akuwalana gira banoonyereze abali wano nga mwere muwana bane tugere tubasonyiwe waba mukazi w'omugeme majjamaade emyaka tuyemu 2 mwegi nkimanyi nkunyizizza bingi naye mukwano nsonyiwa funa ekifu ky'ennyama leero oba kyankoko kya 3-5 zunga nakyo mu kooti todda abaana bayinza okuba kyatunula kiteeke mu nsawo y'ekkooti sirika yingira nakyo obuliri pola kati ku 8 omuyimuse majjamaada ye nga teyakiwunyiza dda nampunyiza kijjeewo nga bukyali bwe kibadde kikyo kalujyayo mugamba nga mukola ki wallahi mugeti nkusonyiwa bambi byonna naye kola ki nsonyiwa abaana tugenda mu 5 nsonyiwa mukwano nsonyiwa sijja kuddamu kyekisinga obulungi kyekisinga obuki nze nno kati maliriza kusinziira ku budde bwendaba nga butukutte hadisi nga nalesi hadisi namwe hadithi eno gyatugikubanye tugende nayo yagamba nabbi Muhammad Abu Huraira Allah musime gati nabbi yagamba la yahillu limuslimi tekikkirizibwa eri musiraamu yenna an yahjura akhahu fawqa 3 kusenguka muganda e musiraamu okusukka ennaku mmeka wallahi ng'okyamunyigidde ennaku ezi osanga omuddu ng'asiba omwaka ng'akwata mu myaka egi ng'agamba nti ze Allah yamanye ebyange ne jamaada tuli bitunuliramu eyo ng'ate olaba mu nsonga ze olaba mutuufu Allah azitunulemu naye tugamba nti wa Allah kijja kuba leeti bisolo vinga tukyaliwa nga tukyali ku nsi wabanga omusonyiye noga nti kale kyeyankola kinene ne musonyiye lillah
aqrabu littaqwa eyo kisemberedde okutyani okutya Allah kisinga obulungi kumusonyiwa nga okyali ku nsi kubanga ku kiyama akaseera kaza obutabawo kaki kajja kubaawo naye ensonga wekukusinga Allah ayinza okubanga wallahi gwoli mu nsobi kati nzeyo ku nsi ntereze wano Allah nabbi agati yenna asonka muganda we ennaku ezi nga tamuwa salaamu tamunyega abasiraamu weebali nga wallahi salaamu tagikuwa yagamba nabi Muhammad famaata Allah n'amala amujjulula ng'ennaku 3 ziiseewo tanadde eri musiraamu we oba musiraamu ne dakhala nnaari muliro olaba ekigenda okuyingiza omuliro nga kitu kitono nnyo kyakusolovinga bwe kyali mulamu hadithi endala nabbi yakufaanaganyanga omuntu asse omuntu sahaba ayitibwa Abil Khiras Allah musiime Asulamiyi agamba nti man hajara akhahu sana yenna asenguka muganda we omwaka mulamba sana omwaka mulamba nga tamuwa salaamu tamanyi ne waali ayinza okuba nga wa Luganda ayinza okuba nga Serwa nga wa muganda we musiraamu musala ne muzikiti ogwo wallahi bwe bali nga basala bonna naye nga tubeddera nti abo tebazitoola era ngono ne wasimba wana artist agenda eri awatannaba nasimba eyo naye nga nobaddewo gaapu lwaki mpalana nabbi yagambye nti man hajara akhahu sana amusenguka omwaka mulamba nga tamuwa salaamu tamubuuza amulabanga ekinagisifu ekiri awo ekitunulanga ekitunula nage nti fahuwa kasafaki damihi abalibwanga akutte ejjambiya n'amutemako omutwe n'afa nabbi kiyafaanaganya obalibwanga oyo amusse tulabanga okusenguka muganda buzambi ddene naye mbabuuza ekibuuzo ki ekituwalanya wentunula ebituwalanya sekanduza si bye bingi tudde ddala kiki ng'oggyeko basalafu simanyi bano batakuwiya nsonga kyendala nsaalwa nti gundi yazima maka maanyi manene nze nkyali mu mpangisa alina bajaji nze sirina tebinyiza kati ki ekinyiza omuntu n'amala omwaka mulamba nga munne tamubuuza neweziba kali nnaku 3 takabbulu naye nga woofa ani agenda okukunaaza kati gwe woofa damoola muke weenaaze weezinge weeteke mu kabbuli anti fe otwa ate kati tulina akala omulamwa naye fe abagenda okusaalira mayitiyo fe abagenda osooka kujenezayo lwaki tetusonyiwagana bya bukulembeze bye bitujja ku mulamwa ebyo ndaba byakaseera buseera abakulembeze baaliwo bali wansi wa ttaka baali bafuzi balungi okusinga abaliwo essaawa eno mwe abawagizi mwe abewalana waliwo abawagizi mu nsi nga mwe tebabamanyi mwe temanyi nakuwagira mmwe mwe temumanyi kati muwagira biki mmwe kasi ono mwabivaako dda bali baliwo nga bawagira nawataliso nga bawagirawo gwe wagira kuwadde ssente bali nga noba tobawadde ndozo bategedde kati ke kaseera muve obanga bya busiraamu bino masala ko omuntu asooka n'omutolo wa masala ngati oyo yannemaayo magezi talina empala linyama nga Maimuna kati simutegeera kituufu nga ye Maimuna naye nga te musajja kati nga ye ntegereyo bwetyo nti ye tannafuna bukakafu ku mpale zino naye nga wallahi musiraamu tekimujja kukuba ti si musiraamu amasala g'empale gakyakoze eki teteekawo mpala nawo katiiwe naye wabula ekyandibadde kingikolwa kumusembeza kukola ki bwagaana tumulekere ani tumulekere Allah newankwadde nga kyaliko zambi empale n'ekirevu kati ekirevu era temuleka kirevu nebikulamu musala byaki namwe mutuletera okuboogerako ne mutuwola n'olwekyo sijja najja nogera mubireke ebirevu mubireke tubale tunaffe tujja kubatana mirembe aba tujja kuboogererako ddala ate tugenda kusirika buli onalinyanga mu mpale nga ngamba nti emusajja empale terina kugirinnyamu ekyo bunakimanya nga ekirevu tokimanya kireke
kubanga Allah alina ensonga lwaki. Wallahi Allah nze kamaize na kino Allah talina kyeragira nga tekirimu kalungi. Wallahi singa Allah amanya nti ekirevu kibi yandibadde Allah agamba mukole eki ne yamanya amasurubu gano ge mabi nga mugakendeeze gwe sikamu ekifaananyi ng'ekirevu ekisabiro tesurubu lisonsosenga kyoya kya ssekoko ne nawe oyogera mu lukiiko anze mbadde nteesa kyekikusooka okuteesa katuleka kino alihiya obulungi bwonna Allah bulabise tubireke wamma bimu mwabireka asaba Allah obulungi abo batukyakanyiza ddala seewedde saba Allah wakitibwa tumalire.